Kati ffe tugenda kulya ki? Omulabe waffe omulungi tukwebaza nnyo kwekyo kyokola kubanga okuteekamu kadattako oteekamu akasimbiko n'obanga otulaba munnange ekitali kyangu era kikolebwa munno. Amanya gange Neusi Kyomuhendo nga nze mwanjuzi wa puroguramu eno nga ndi wamu ne Kiza Peter. Abangi kyemanyi mumumanyi naye era mujja kwongera kumumanya. Tuli basiimu nnyo olwokubanga nti buli kimu kye tuba tukoze mukigoberera ate naffe ne tukiraba era tusooka nakubeebaza nnyo Mukama bawe kye musinga okwagala. Olwaleero mu studio zaffe tugenda kuba twogera ku mulamwa okugamba nti olowooza lwaki abaana boonoonese nnyo naddala nnyo mu kiseera nga kino nga bazzeeyo ewaka n'okusingira ddala abaana ab'obuwala fayini ab'obulenzi boonoonese naye n'okusingira ddala ab'obuwala. Omuzadde ali eyo nga sinagenda wala nja kwagala onteereko comment olikinge ofollowing ate osubscribing. Njagala nsangeko answers ez'enjawulo. Olowooza lwaki mu biseera ng'abaana bali waka, mu biseera ng'abaana bakomyewo ewaka ewammwe abaana boonoonese nnyo gwe nga gwe ndowooza ki gy'otuwa? Olwaleero munzikirize. Sebo osibye otya? Bulungi nnyabo. Wasibyeyo otya? Bulungi. Amiina. Webale gy'otuusizaako engalo. Tugezaako mpola Mukama akyakuumye. Amiina. Kati ku mulamwa nga guno katutuukire ku mulamwa. Mulamwa nga guno gwenjogeddeko okyogerako ki? Ng'abaana bazze ku masomo bakomyewo ewaka. Nze kye nandikyogeddeko nti ebiseera ebisinga naddala mwe bamaama mukola kyamaanyi nnyo okwonoona abaana. Ebiseera ebimu nti omusajja abasajja naddala nga mu biseera nga bino babeera nnyo mu kunoonya ssente, babeera nnyo mu kukola emirimu egitali gimu kubanga omanyi nti mu kibuga ensawo yo yennimiro yo. Kati noweesanga ng'awaka bamaama be basigalawo. Ate ebiseera ebisinga bamaama naddala ekitonde ekikyala mugenda ne mubeera nnyo ne kyetwandiyise ng'ekisa n'okubikkirira nti biseera ebisinga bamaama n'abaana nga wolaba basinga okwonooneka ng'abawala mu kufuna embuto ng'ezo. Bamaama ebiseera ebisinga babeera bakimanyiiko. Ogenda okwesanga noweesanga nga maama taata agenda okulaba omwana nti munne omwana ono alabika yajjuzaawo. Era ogenda okubuuza maama ti naye muwala waffe abadde ki? Olwo naye weyeekanga sooka omuyite tulabe ki kyolabye. Nga maama abadde tamanyi obanga bamaama ebiseera ebisinga era ye kasita omwana abeerako ensobi gy'akoze kitaawo n'amugamba ki? Noweesanga nga bamaama beetu babeera nnyo waka nga balinga balooya mu buli nsonga alinda taata akole ki? Akomewo. Kati ate ensonga eringa ey'amaanyi gye yandisaanye okubeera nti agikolako mu bwangu ate bamaama ebiseera ebisinga bagibikkirira. Nze ninayo abaana bangi bendabye nga bafuna embuto ku lujja nga bakyali waka naye n'ogenda okwesanga maama akitegeera nga bukyali ayinza okukitegeera nga n'abavubuka bakyakukuta mu kifo ky'okukugamba gwe omusajja obeeko kyokola weesanga abeera naye gwe nkubuulira tonyega nkubuulira ogaanye okukyuka nkubuulira ogaanye okukyuka kati wamala okusoba. Naye n'omwatu bw'okyogera bw'otyo nze nina neiba wange omwana bw'aba akoze omusango agamba gwe nja kulopa wa taatawo. Nti kati ffe bataatawo ekitegeeza maama taba na ddoboozi waka kiki? Bamaama mwe mennyini mu abeemalako eddoboozi ewaka otya nti maama buli wobeere omanyi bamaama basinga balowooza okuboggolaboggola buli kaseera nti kyekigunjula omwana. Anti n'okukuba kibooko bagamba abaana tubakube mu kibooko. Anti ne bamaama mukuba embooko naye omwana buli wonaamukubanga embooko ku makya n'omukuba ettuntu n'omukuba olw'eggulo n'omukuba ekiro agenda okwebaka n'omukuba alwanye ne munne n'omukuba atuuka ekiseera n'aguba n'agifuula kamere era otera n'obbasanga baga
kangende ndaba maama ajja kunkuba n'ebyo biggwe ndikyovola nti batya nnyo oluusi bataata taata akuba lumu naye nga lwa nsonga naye maama n'abeera buli budde akuba gye bitandikira biba biruba era bibeera binoga wabula gye biggwera omwana atuuka naga kangende nzanyeko ne bagundi ndaba nja kukomawo maama ankube n'ebyo bikole ki naye biggwe oyogedde ku kyokugamba nti abazadde abasajja abakazi beba bakoze kinene nnyo okwonoona abakale okusemba abaana okwonooneka mu ngeri eyo nze ndowooza nange bataata tebakoze mulimu gwabwe nga bo kubanga olaba engeri kati nze ndi mukyala engeri gye tusiba n'abaana ab'ewaka omwana atuuka n'akumanyiira n'agamba ono wa bulijjo waba akumanyidde teekawo ku mbeera nti omwana amanyidde wabula waba amanyidde kati kozesa taata nga yasobola okugabako ku bibonerezo ebiri extra oba kibi oba kirungi ng'asobola okuyimirira n'agaba ebibonerezo ebiri extra ekintu bwe kiti maama yabeera ewaka n'abaana abo yamanyi bwe banywa caayi yamanyi bali abato oba abaana bali abaswankula oba abaana bali abatudde batya yakoze eki yakimanyi taata olw'okuba munanga anoonya ssente ojja kunoonya ssente naye amaka gakole ki gonooneke at least nga wiikendi ng'eyo funayo obudde naawe taata okoze kinene nnyo mu baana abo okwonooneka kuba buli wasigala nga balaba maama yekka bagamba maama talina kyagenda kukolawo naye taata kasita owayo nti mpaddeyo mu famire yange mpaddeyo oba obudde bwa ddakiika kala 2 ku makya oba ku lw'omukaaga ng'olwo bali waka muholidde funayo obudde wakiri eddakiika 2 tuula waka zuukuka nga tabitegedde beera ewaka manya nti ku makya wabeerawo ki wano okitegeera ojja kusanga waliwo neyiba akeera ku mulyango gwo nga tomanyi kakati mu nsonga eyo keera ku makya onywe n'abaana bo caayi tonyega lwobaddewo tokola ki tonyega anti tobaddewo ebbanga lwatumanyi baana bo beeyisa batya tonamanya obadde omaze ebbanga tobeeramu katomanyi babeera batya sooka obeerewo ddala omanye omwana gundi yeeyisa atya then bw'abanga alya musuwaani ne mubalira wano ne munne bw'akwatako musuwaani ye yeeyisa atya then bw'aba banywa caayi batuula batya bwe bamala okulya how do they respond taata naawe okoze kinene nnyo then ekirala abazadde abasajja tuli mu mulembe gwa .com nkimanyi bulungi ekyo naye omulembe gwa .com namwe abasajja mukoze kinene nnyo okwonoona abaana baffe mutya omwana ojja kujja waka osange nga omwana alina essimu fine nze ndi maama nsibye naye ng'era bw'ogambye tukoze kinene nnyo okwonoona abaana omwana takyantya ndamubuuza naaki essimu wagijjeewa ya mukwano gwange kakati taata bw'anaakangula ku ddoboozi lino n'amugamba essimu eyo sijjagala waka ani yagikuwa okitegeera omwana ajja kubaamu n'ekyokutya nti taata eddoboozi taata tateebwa taba taata okimanyi nti abakyala abamu nze nina ekizampo ze nsobola okukuwaako lwakuba kiba kibi ku mpewo nga zino okwatula amannya g'abantu naye bamaama emirundi egimu nze nina bamaama abemmanyi nga n'essimu akimanyi bulungi nti omwana akola ki agina taata bw'akoma onaamubuuza owaaye gwe kisooka ojje wano essimu eyo wagijjeewa maama azibawo ekituli essimu eyo yange taata gwe essimu eyo yange n'asigala nga maama akulaga nti essimu ki olw'okuba kati gwe amaze okujjamu otegedde essimu ya maama n'okivaamu kati ye ayita emabega najja n'agamba omwana okiraba n'agamba taata wajja kukola ki ajja kukutegeera taata wajja kukuba mwana gwe ojja kundeetera ebizibu nti ebiseera ebisinga bamaama mugenda ne okukukuta okwo bagenda ne balowooza nti okukukuta n'abaana yegenda okubeera laavu yaabwe gye era n'akikozesa nga ye gwe nga taata akutwala nga kyantiisa gwe jja kuloopa ewa taatawo akimugamba eno ebbali wamala n'atuuka kamubeerere nga akakodi akamu akakozesa omwana oyo emirimu nowoogaana okukola kino nja kukuloopa ewa taatawo omwana n'akula ng'amanyi ye taata yalina amaanyi ewaka nowesanga taata ewaka atiika
wabula ate maama bigambo atika mu bigambo nenga ate maama eyandibadde akuyambako naga nti omwana wo n'oyo ndaba ayina essimu nze we mugambako ambuzaabuza taata kola ki kiyingiremu kati nze kyovola nti nze wentunuulira nze ewange nfuba nnyo okulanga abaana baye mbateekamu omutima ogubeera nga antya mu biseera we mugambye wabula ate anjagala mu biseera ebyokuzanya waliwo ate embeera gye tugenda taata gy'ogenda oteekawo ate gwolowooze nti fe abaana tugenda kukutya naye ate tukukyayiremu tukukyayire ddala ne bw'oba nga tuwulidde taata akomyewo piki yeeyo bamotoka yeeyo oba nga tuwulidde yadde atambula butambuza ze abaana bona nga bagwa kava wansi wa bitanda buli omu abadde tannebaka neyeekuŋŋanya mu bwangu n'agenda mu buliri zolaki omu nze kye nandisuubidde taata ewaka yandibadde atya taata yandibadde nga kamugerezeganye ku nawolovu nti taata omutuufu yandibadde nti omwana wawulira nti taata akomawo ategeka taata asange nga buli kimu kiri bulungi asobole nsobole omunyumirwa ngazze ekyo kijja kitya nti wobeera taata twala obuvunaanyizibwa woba odde ewaka baako kyotwalira omwana oyo wabeera ng'akyali muto kaswiti kolanga ak'ekikumi kamaanyi nnyo ye omwana alowooza kaswiti kagula sente ze zimu n'emmotoka era yajja kuddawo nga taata ajja kujja era ne wabeerawo bannayinza obbagamba kale mumugaane okwoza ebintu taata wanajja nja mugamba ze switi nja mulya nzekka ate nga mu kaseera ke kamu taata alina okuba nti waba atuuse ewaka akaswiti bakamwesungako wabula ate era mukadde ke kamu bamutya n'okusanga ng'alina ebitakoleddwa taata waalina otambuza ebintu nze okusinga okubeera ng'okubogola kyo kyenkugaye nti okukuba okwa buli kaseera nti leero nkuba gwe toyozeza kino n'okuba tokoze kino n'okuba tokoze kino n'okuba ogenda kubeera ng'agunjula naye gye bigenda okugwe omwana ono omutima gugenda tuuka gukalube akaluba omutima kiringa ndowooza omuntu bwe banaamusiba ennyo abamukomera nga mutima gwakaluba takyatya nakukola misango ndaba nvaayo nenzirayo kati omwana ono onaabeera ng'omukuba era ojja kwesanga nti abaana be basinga okufuula ng'akagoma ewaka ojja kwesanga ne mu baana bannaabwe tebatya kulwana yamanyiira okukosa omubiri gwe akimanyiire oba alwanye oba talwanye omubiri gwe gwamanyiira okukola ki okukosebwa kati omwana oyo okuva ewaka omwana oyo kyeyandibadde okubuulirira kusinga okukuba okwa buli kaseera ebikolwa bisinga kibooko nze nina muwala wange Hana antya atanjagala wawulira nti nkomyewo ewaka adduka najja taata kulikayo wabula ate atya n'okumusanga ewaka nga waliwo ekitawedde naye ng'ate nsobola okuba nga bukyanga muzaala nyinza n'okuba ndakamukubako emirundi nga gyansonga era otuuka ate w'okuba omwana tokuba nga tomubuulidde kyomukubidde mulimu omuzadde olunyiiga nakuba twatwatwa nagamba biki n'adduka n'agenda sooka omubuulire era nkukubidde kino Hana okoze ensobi bweti ogitegedde nti ye nkukole ki taata nkuba meka wonoogiddamu nkukole ki nkuba osobola oteekawo n'eyo fiya n'omugamba olwaleero nkusonyiire naye koonaddamu okukola ekintu ekyo tuve wano nga tukkaanyiza nti ye taata woddamu leero mbadde ndako kuba embooko 3 woddamu nkukuba mmeka nti taata ojja kunkuba 10 olw'okuba ayagala omusonyiwe kati wanaaba yakyeteereddewo omugambe kale nkusonyiire naye manya woonaddamu okukikola ngenda kukuba embooko z'okoze eki zoweesalidde kati mu mutima kijja mubeeramu era ajja kukijjukiranga taata luli yansonyiwa namugamba agenda kunkuba embooko 10 kati olw'okuba atya zino 10 towazimukuba naye azitya ajja sigala ng'akutya
wabula ate wanaatuulaawo ajja manya taata tamala gakuba ekyo kijja mulekerawo ki love okwogera n'abaana kyekisinga kyekimu ku baana abasinga okufuna embuto nga bato ojja kwesanga ng'ewaka taata yafuuka kagoggo oba maama yafuuka kagoggo singa onaafuuka kagoggo ewaka omwana buli kaseera ng'omukuba kyakoze n'okuba kyekigenda okuviiramu naddala ng'omwana omuwala ajja kubeera nga ewaka wamufuukidde entiisa gy'anaasanga akalenzi akanamukwana nga buli budde kamuwaana olina amaaso amalungi buli budde kamuwaana olina akabina buli budde kamuwaana banaebiki otambula bulungi ng'ate ewaka takiwulirawo ajja kutuuka alabe nga omulenzi ono wankizo nnyo okusinga abazadde nti omwana ne wooli muzaala ng'olaba omwana mutukunogaha omanyi naffe abazadde tulaba ito tunula nogaha obula nazaala ono omwana naye omwana ekyamazima si mulungi omwana ono si mulungi oba mulungi gwe twalayo akadde omanye nti omwana wange ono ekyamazima omwana ayina obugulu butono oba nina omwana mubi okitegeera twalayo akadde obeere ng'omuwaana mwana wange oli katono naye oli kalungi oyo mwana kijja mubeeramu mu mutwe nti mu butono bwe ajja kubwenyumirizaamu naye ate mulungi osinga oli omunene osinga oli kati wonaja buli budde wonaaba omuga mwana wange naye oli kalungi bane mwana wange oli mulungi ojja mwagazisa kiki kyali nti ne wanaaba atambudde naafuna amugamba mwana gwe ng'oli mulungi ajja kujjukira nti ne taata akiŋŋamba kijja kumubeerera okuba nti si kipya mulamu gwe si kipya naye singa obeera nga gwe waka wafuuka kagoggo naafuna amuwaana kigenda mwanguyira okubeera nga alowooza nnyo kwoli amuwaanye kwolwo bayithawo okwogerako kwekyo ekyokuwaana bananga abaana bakomawo ewaka abazadde tebakyayoza ku masuwaani tebakyayoza ku bikopo fine byonna mu bibakozese which is good ketubagaana bibakozesa naye omwana akoze emirimu bwegityo akola ebintu ebyo nno mulaba abakazi gye tuli abakazi nga muwe emirimu gyonna gikole naye tomwakoza bintu akugamba mpe emirimu gyonna njikala naye tagala kola ki ebyo mwami kali esuubula yankuba omu kitange kakati omwana gwe ebintu byotayagala kwoza omwana oli bwabigwamu n'abyoza olusi byasuzeewo emmere bigagiddemu omwo omwana muwaaneko naye mwana wange banange bulijjo mbadde simanyi nti oyoza na bulungi bwoti okimanyi nti nenja ne watona mugamba okubyoza ye mwennyini nnyini agamba ekyo bampanya n'olumama yandeteddeyo ka yogati yaddako 10 bwe kati ka yogati olwakuba nayezezza ebintu nga taŋŋambye kati ate ku luno kandongoose ennyumba kyekyenkwe nti abazadde kagoggo tamala njagala twogereko ku ssaawa time ebiseera nga bino abaana bali waka neesigamidde nnyo abalenzi nja kubaleeta leero ndeese bawala omwana omuwala ddala bwenga Peter wakulako n'abawala okuze ku kyalo nga kuliko abawala ne gy'oli waliyo abawala abavubuka abato abakulu olowooza omwana omuwala yalibadde nga waka ayingirawo ssaawa meka tugeze olina gy'omutumye ng'akimanyi ne bweba nduddeyo kimanyi abaana atuuka mu kkubo asanga mikwano gye beepenyemu akapiira awo naye mu mutwe gwe abeeramu kiri ekigamba sisuuka ssaawa bwezi olowooza omwana omuwala yalikomye kuyingira waka ssaawa meka omwana omuwala yennanga kale tetundatunuulira na budde bw'ayingira waka obudde enda bukuddamu naye omwana omuwala yenna ng'onaasobola okubeera naye ky'osooka okukola kwe kubeera ne laavu gy'ali nti omwana ne waba ayingidde essaawa 2 naye ng'alina laavu eri bazadde be ajja kusigala nga waali naye ng'omwana sina mwana muwala yekka abaana bonna basaana okuba nti ssaawa emu ali mu maaso ga taatawo oba maama we ssaawa emu zandibina ebintu kubanga waliwo kati olaba ffe ebiseera bye twakuliramu
fena tuli baana ewaka naye taata bw'aba atuma mu ssaawa za kawungeezi ezo tatuma mwana muwala mulenzi yalina otumibwawo kati ekyo kyenjagala okumanya omwana omuwala maama yalikomye kumutuma ku dduuka ssaawa mmeka kale era yalivuddeyo ssaawa mmeka omwana omuwala asaana okukuma essaawa z'okumutuma ssaawa 12 kitundu ez'olweggulo ku makya omwana omuwala yandibadde asaana okutumibwa ssaawa emu okudda waggulu wakati awo obudde obulala bwatasaana kutumibwa essaawa ez'ettuntu mu ttuntu naddala mu bitundu nga ebyekyalo nti wabeera omwana mu bitundu ebyekyalo ssaawa 6 ku ssaawa 8 kitundu 9 ebiseera ebisinga mu bifo ng'enzizi ababeera balimira mu nzizi baba baavuddeyo abalimira malimiro ezibeera okumpi baba banyuse nti awo obudde obwo ababi babusobola obukozesa era ne baba bavubuka bano abaagala okwegaga omanyi abavubuka ayagala okuwulira bakwana batya ayagala okwekakasa ayagala kuyigira kwoyo kubanga wamanya nti nze obudde obw'ekiro ssaawa emu tetukkirizibwa vva waka akozesa zino essaawa 7 ez'ettundu okulaba nti kati omukaakali kakkiridde ate ne maama gundi alimu okumpi n'oluzzi yavuddeyo akozesa obwo obudde okukolaki okukyokoza omwana kati omwana ow'obuwala yandibadde essaawa okutandika 6 njogera ku w'omukyalo ow'omukyalo okuva ssaawa 6 okutuuka ssaawa 8 kitundu ez'emisana ezo 8 kitundu awo 9 ku 9 abamu baba batandise bano abanywese ente babeera bagenda ku nzizi bano abalima abamu babeera baddayo banjokyamanda babeera bagenda okulambula ebyokero byabwe ssaawa 6 okutuuka ku ssaawa 8 kitundu yandibadde omwana omuwala abeera ewali muzadde we nti waba maama omwana oyo ng'omubeera kumpi kati ate ow'omu kibuga ow'obuwala yenna ye taliiko na ssaawa zowandigambye nti asaana okubeera essaawa zino waka wabula ekyo ekibuuzo nyinza kiddamu nti omwana ow'obuwala naddala ow'omu kibuga asaana okubeera nti obudde bwonna omukuuma okubeera nga tagenda mu busokolindo bw'otategeera obukolidokolido obwo era obeera olina okuteekawo embeera ey'okubeera nti okyusaako ku feesi nkulabye ova mu gundi eyo obadde ovaawa obadde ne baani obadde ne baani ani akutumyeyo okiwuya maama kino nakino tokiddamu nkugambye wano toyitaawo yita wano essaawa ez'olweggulo omwana omuwala ssaawa 1 oba ssaawa 12 kitundu ow'ekibuga 12 kitundu yandibadde waali obeerawo omulaba omutambulizaako amaaso kubanga kino kijja kitya nti ssaawa 1 bano bankuba ludo bano banywa mwana nteekamu akayaga banywa mwenge babeera banyuse kati obwongo bwabwe butandise okweggula amaaso gatandise okulaba kati awo ssaawa ezo olina okubeera ng'omutunula ng'ogasseeko kiri kye nagambye ebifo ki byabeeramu ku makya ssaawa obudde bw'ekibuga butya 12 n'omwana omuwala 12 ze yanditandise okubeera nti awo otandika okubaako w'omutuma naye ng'otaddeko kali ako wajooyita otambula n'abaani nze ngamba oba 12 nazo zikyali wansi nnyo olw'ensonga kati ng'ekibuga kino okiraba ez'okumakya 12 ez'okumakya ezo oziraba waliyo ffe abazadde abasula eri wansi munda nti okuyitamu okutuuka ku kaduuka gyagenza ogula sukaali oba muwogo oba ki ekyokunywera ku caayi agenda bwati kati ngamba bakyali badde kale waakiri ssaawa emu kati ako koogasseeko kagwa mu kiri kye nagambye ayitawa bifo ki byabeeramu wobeera nga ekyokubeera mu ggeto si muntu yakyagala teri muzadde akyagala ensi
ye kuteekayo olw'obusobozi bw'obeerako wabula w'omanya nti ekifo ky'endimu kya ghetto omwana wange essaawa bwe ziti aliwa mu kifo ky'okumutuma ezo essaawa bwetume lwakiri gwe weetume gendayo okiwulya naye ekyobudde buno 12 ng'oli mu bifo eby'abantu ssaawa emu yennyini ey'okumakya omwana otandika okumutuma